Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Ennaku ezo oba emabegako awo General Kayindo Tafire awuliddwako ng'ayogera ebigambo eby'enjawulo ng'ebigambo bye biraga nti omusajja ono alabika y'omu ku bajjeno ab'enjawulo ng'alimukko ku mutima ogulumirirwa omuntu wa wansi. Emabegako awo General Kayindo Tafire yavaayo n'ateeka bannayuganda ku nninga n'abagamba temukkiriza Muhoozi Kainerugaba okujja asikire obwa pulezidenti, bino si bya nsikirano. Naye jjukira General Kayindo Tafire y'omu ku mpagi eziri mu gavumenti eya NRM, naye emirundi mingi nnyo awuliddwako ng'ajja alina ebigambo by'ayogera nga byawukanamukko ku by'abakama be oba ku byabo be yayenda nabo mu nsiko baali nabo mu gavumenti, okwawukanako ku bajjeno abalala abali mu magye oba abali mu gavumenti eggwanga Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni. General Kayindo Tafire emabegako awo yayogerakokko eri eggwanga n'ategeeza nti bino ebyobukulembeze by'eggwanga lya Uganda si bya nsikirano, era message eyo yali agiweereza Muhoozi Kainerugaba nga baakamala okubeera nga baggulawo ekibiina kyabwe ekya PLU. General Kayindo Tafire yavaayo n'ategeeza nti bino si bya nsikirano, naffe tulina abaana naye eggwanga lirina okubeera nga litambula. Bannayuganda bangi baavaayo nnyo abagamba naye oba osanga omusajja ono singa ye yatufuga singa ensonga ndalamukko. Emabegako awo Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi yali etandise okubanga emulemesa okubeera ng'akola nationwide countrywide tours ez'ekibiina ekya National Unity Platform. General Kayindo Tafire yavaayo n'alabula poliisi n'ababuuza Kyagulanyi si munnayuganda, n'abuuza Uganda Police bwe muba nga mwawandiisa ekibiina kya NUP nga kibiina kya byabufuzi mu mateeka ng'aba FDC we mubaleka ne batambula, lwaki Kyagulanyi temumuleka n'abeera ng'atalaga eggwanga ng'enteekateeka ze we ziri? General Kayindo Tafire kakati ennaku nga bbiri eziyise General Kayindo Tafire yabadde ku institute emu oba ku university emu emanyiddwa nga KIU, Kampala International University. Omanyi baba bagraduatinga wabaawo abagenyi abakulu abayitibwa. General Kayindo Tafire ye yayitiddwa nga guest speaker era nga yagenda okwogera ebigambo eby'omugenyi omukulu oba kaŋŋambe bwendyo. General Kayindo Tafire bwe yabadde ayogera na bano yakkirizza nti abalwanirira eddembe batuufu, era ebigambo byayogedde njagala mbikuwe mu katambi kano obiwulirize, nzije mbeere ng'ate nkutwala mpola mpola mu nsonga zino, nkuwe ne bannayuganda biki bye boogedde nga baliyakitinga ku bigambo bya General Kayindo Tafire. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody wants the assault should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us 1, and then you say you stole on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request, demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. I may not have long to go. Like I've said, I graduated 50 years ago, so you can imagine how long I have to go. It's not very long. Maybe, probably some 10, 15 years. But for you, you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. What we are managing is not ours. It's not our own estates. It's your resources. We are managing your resources and we are in power with your will, your authority. Therefore, young people, I implore you, pick the button where we are dropping it and struggle for freedom, for mankind, and for yourselves. I thank you.
Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Jeno Kayindo Tafire yayogedde ng'ategeeza nti mmwe abavubuka abato mbakyalenjinga temukkiriza bano ba minisita abajja ne babba ssente zammwe ne bajja ne babalimba nti twabbye ku lwammwe. Jjukire mabegakaawo mu disitulikiti ey'Erwengo abakulu okuva mu parliament nga bakulembeddwamu Anita Amongo baavaayo ne bagenda bawaana omukyala Sise Namuju nga bwe twogerera ali mu kkomera lwa kulya nguzi. Kati Anita Amongo ne Juliet Kinyamatama baavaayo ne bategeeza nti wamma ono yabba naye mubadde mulya mwenna bino nno bye bimu ku bye yavumiridde. Kayindo Tafire emirundi mingi nnyo nga bwe nkugambye azze awulirwako ng'ebigambo bye biba byanjawulo mukko era nga byawukana ku bigambo bya banne baali nabo mu buyinza. Kayindo Tafire nga bwe nkugambye nga nkuzaako kemabega nti ye muntu y'omu ye yawa order poliisi mwesonyiwe Kyagulanyi mumuleke atalage eggwanga kubanga ekibiina mwakiwandiisa. Kayindo Tafire y'omu yavaayo n'ayogerera abakulu n'abategeeza nti bannange ebyobuyinza bw'eggwanga si byansikirano ti ne Muhoozi olwokuba mutabani taata we pulezidenti ajja kuva eri ajje naye atwale butwazi. Kayindo Tafire bannayuganda batandise okuba nga bamufiiringa gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV wabula okusinziira ku bamu bo nga bagamba wadde kale obyogera kituufu era ojja obyogera watulaze nnyo nti oli ku sayidi yaffe naye munnaye tetukyesiga bantu. Ebigambo bino byogeddwa Omalu Kisekka biwulirize nga bwenzija tubeere nga tweyongerayo. Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera wabula njagala okkirize nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Omalu Kisekka nsooke nkujjukize ku Haji Kasujja ono omusajja musomi wa dduwa akwata ekitabo ekitukuvu ekya Kuruhani tanyeenya nsaasi n'abeera nga kukwasaganyiza ebizibu byonna ebikutawaanya. Asangibwa sayidi z'enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja era bw'obanga gwe tosobola kugenda Njeru ojja mutuukirira ku nnamba ye eri 0753 85 64 ensonga zibeere ng'ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati wuliriza ebigambo byono nzije tubeere ng'ate tutambula n'ensonga endala. Jeno Kayindo Tafire yavuddeyo n'abaako message gy'aweereza abavubuka eri buli muvubuka. Eyo message ya Jeno Kayindo Tafire togitakinga for granted. Simanyi mutima kimwe yagyogeredde oba yagyogeredde mu mutima mubi oba yagyogeredde mu mutima mulungi. Eyo message esigala nkulu kubanga Jeno yakkiriza n'agamba nti ebyabalwanya si bye bakoze eggwanga lyeyongedde kwonooneka kyongera kutuprovinga nti ffe abalwana tuli batuufu. Jeno yagezezzaako okutuprovinga nti ffe abalwana tuli batuufu naye munnange twalumwa ku musota ne bwe tulaba omuguwa twekanga kati omuntu yenna gwe twesiga y'oyo alina Kyagulanyi. Era ebibalo byonna gwayagala okugattako ku situlago eno tuyina omukulembeze w'eno situlago ye Kyagulanyi. Oyina kuba naye awo wetujja okwesigaasigamuuko naye ne bw'oliyogera ebibi bitya Museveni byakoze nga tolina Kyagulanyi eva tusigala tukwekengera. Munnange yatatukolangako kabi kuva mabega yiri eri mu nnyimba ze ghetto wawawa azze ayimirira naffe bannayuganda mu buli nsonga ezitunyigiriza. Asacrificinze kinene nnyo ebimutuuseeko tubiraba yensonga tulina ensonga lwaki tumwesiga tannatulyamu lukwe akyayimiridde naffe. Okusomozebwa kubaddewo tetumwesiga olw'okuba tumwagala bwagazi ng'omuntu ayina byayimiriddeko n'okusoomozebwa n'atuprovinga nti ddala mukulembeze. Era omuntu yenna ajja mu nsonga zino olina okukitegeera nti olina kubeera na Kyagulanyi. Bw'oba tolina Kyagulanyi tujja kusooka tukuzza ebbali. Ekituufu kiri nti Museveni tugenda muwangula ye tugenda muwangula era tuli ku mumwa gwa buwanguzi tuti era agenda ova ku mugendo gw'omanyi. Nkubuulira Museveni tugenda muwangula. Ezo statement z'olaba ezifuluma mu basajja abo tolowooza nti newe Kabadi nga batutega butezi Kabadi era still akabadi akatuuka ku kwenenya
oli ne yenenya naga nti mbutuufu eggwanga twalwana kituufu naye bye twalwanirira si bye tukoze twongedde kwonoona ezo nno message ndala ekyo kiba kirala era nja kwebaza General Kayindo Tafiri era nkubuulira kino nti tuli ready okwerabira buli kimu kasita babaawo akantu kamu akakolebwa nga akantu ako kakoleddwa lwa ggwanga lyaffe kutereera tambula kugenda mu maaso bino ebirala byonna kubanga eggwanga likyaliwo emyaka 10 bw'okitegeera